olumungenda neŋŋamba nti mbawe kutulya bugolima oba mbawe nteetere naye sooka okubawa ow'ennyimba omusesere otulabe engeri gye tuyinza okusensera ensonga okufaananako olusensera nkokombo nalwo bwe lusenserera mu ntembo abange makomi ga mwaka n'omunafu ayokerera sijja kubeera bijulo ng'omusajja ajula basajja bane oba kabina ng'omusajja abina basajja bane oba komba omusajja akomba basajja bane weewaawo bino bya 10 lya mpisi n'obutongo kolaki mwe bugendera ate gutte ento ne gutaddira ogwo guba muguwa ndi n'omusajja omukerekere musomesa ow'ekyasa Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere weewaawo sebo abantu njagala obategeeze bo gye basomera eyo ebitabo by'ebyawandiikibwa ng'ebabiyita naffe tulina n'ebitabo ebyawandiikibwa bajjajjaffe emyaka egy'edda era kaakati tubeera tukutwala butereevu ate mu kitambiro ky'olunaku olwaleero nga Kanoonya Juma nze akutte ekitabo era lugenda kwogoma ng'olwali ku njovu ekavuma naye nkutegeeza bo wenna anaavujjirira ekitambiro eky'olunaku kuba twagala buli kitambiro kye tutambira nga kiriko omuvujjirizi mukawulire bulungi ako bannaffe twagala buli bwe tutambira ekitambiro ky'olunaku nga kiriko abavujjiriza tujagala muvujjirizi kubanga buli omu alina bajjajjabe bamwolesa okuwagira obuwangwa bwe n'olulimi lwe ngebwe kiri kati tubasaba mwenna gwe muzzukulu wa Nambyali eyo anyumirwa bino nga bikuyamba bikugattako bikuyigiriza n'abaana n'abanaddawo n'abazzukulu bannakabire bannakasatwe teekamu ensimbi mu bintu bino kati seba abantu bagenda mu bayimbi oli n'agamba asasudde emmeeza yakakadde ate babayimbi bo baba kiyitirira naye nga gyagenda gyasasudde emmeeza eyakakadde oba obukadde obubiri bagenda kumuwemulirayo kituufu nnyo oba n'afundikira nga ebiyimbiddwa tebirina kye bimugaseeko wabula bimwesittaza wano otambira oteeka mu kitambiro tutambira bwe tutambula nga bwe tuyiga omuvujjirizi osobola okuyita ewange oba ew'omukulu munnyogwavu naye ng'ewange oyinza kuyita kasalaba 256 788 461 228 munnyogwavu nawe baweeyo tulabe engeri ki gye banaatambira ewange ojja kuyita ku kasalaba 256 781 599 343 eri kasalaba 256 781 599 343 oba 078 599 343 olwaleero tugenda kutambira ekitambiro ky'olwaleero tukisimbuliza mu kitabo empisa z'Abaganda essuula 16 naye ng'essuula eyo egamba entebe z'abassekabaka nga bwe zaalinga entebe z'abassekabaka nga bwe zaalinga bassekabaka abedda ekitabo kino kyawandiikibwa eyali katikkiro wa Buganda Sir Apollo Kaggwa Kalibbala Gulemye omwaka gwali gwa 1906 bye bino byakuŋŋaanya ku ntebe z'abassekabaka tambira uliza okutambira okwalwaleero tutambira tutambula kutambira okwalwaleero tambira bassekabaka abedda basooka kutuula ku maliba ga nte ago ge gaayitibwanga ebiwu naye ekigambo ky'ekiwu kyava mu lulimi luyima kubanga abayima eddiba baliyita luwu kituufu nnyo okwo kwe bajja ebituulibwako by'abassekabaka okuyitibwa ebiwu kubanga Kimera ye mwana w'omukazi omuyima Wannyana ow'Enseenene Wannyana muwala wa Buyonga Mugalula Wannyana oyo yali muwala wa Buyunga Mugalula nga bw'okyogedde oyo ye yasooka okubituulako era ye yajja nabyo kati omusaayi guninye ku bwongo ate oluvannyuma entebe eyo Namulondo n'ebajjirwa Kabaka Mulondo era ekyagibajjisa kubanga Mulondo yali obwakabaka nga mwana muto nnyo n'olwekyo Katikkiro we Ssekajja kyeyava ateesa n'eggunju kojjaawe bambi bagibajje eggunju oyo baali bamuyita Najjantyo ne babajja entebe eyo okutuuzangako abantu bonna bamulabe awo bwe baamala okugibajja n'etuumibwa n'erinnya Namulondo era ng'erinnya lya nnyina n'okutuusa leero lyeyitibwa banjulira Namulondo yafe Namulondo ya Buganda yafe Namulondo ya Buganda eyedda anti ke kayimba Namulondo bakanoonyeko ku YouTube kwekali ekituufu muzeeyi kulamusiza sebo
Oyinayo ku mboga. Oyinayo ku migetaawo. Naye entebe eyo Namulondo yabanga ya kitiibwa nnyo. Kubanga buli mulangira eyalyanga obwakabaka nga bw'atalinnya ku Namulondo nga tayinza kuyitibwa kabaka, wabula yamalanga kulinnya ku ntebe eyo Namulondo n'alyoka ayitibwa kabaka, era ne kaakano bwe kiri bwe kityo. Weebale nnyo omutambizi, kwata mu katono tubatereeze ne kano. Abamu bagamba mu kabaka n'atuula ku ntebe. Kabaka tatuulako ntuula, alinnyako nninnye. Namulondo ya Buganda kabaka tagituulako butuuzi, wabula alinnyako nninnye. Tambira. Kantambire. Ate bano be baami abaagikuumanga oba abasiiga abaasiigibwanga okukuuma Namulondo. Omusiiga asooka yayitibwanga Mwotassubi nga yeddira Nkima. Omusiiga ow'okubiri yayitibwanga Kiwukyeru nga yeddira Fumbe. Omusiiga ow'okusatu ng'ayitibwa Mutagwanya wa Butiko. Omusiiga ow'okuna ng'ayitibwa Lukwansi wa Mbindi. Ebyo byebika ebyakuumanga entebe eyo. Tambira. Era ng'ekigango kyayo mwesula kibeera ku wankaaki w'olubiri munda. Tambira. Oluuyi olwa ddyo ng'ofuluma. Tambira. Ate nga temuyingira muntu atamanyiddwa. Tambira. Era nga temutuulibwa muntu mulala. Tambira. Wabula abakuumi baayo. Era n'abamanyiddwa ebika byabwe. Abo be baatuulangamu. Ate baagikuuma nnyo nnyini era n'okutuusa leero mu kifo ekyo mwekyali. Tambira. Ate Kabaka Jjuuko ye yasooka okukola entebe ez'ebituuti eby'ettaka ezo, era n'ekiwu eky'eddiba ly'engo, era n'eky'olubugo. Naye ebituuti ebyo nga babikola bwe bati. Bakolanga akasenge ak'emmuli akeetoolodde ensonda nnya. Obuwanvu bw'akasenge ako ebigere 5 n'obukiika bwako ebigere 4. Tambira. Obugulumivu bwako okugenda waggulu ebigere 3. Tambira. Era nga kabeera kalungi nnyo. Awo ne balyoka bafukamu ettaka ne baligulumiza bulungi nnyo. Ne balisasirako essubi lingi. Kabaka bwe yajjanga okukiika ne baalirirako okwalirira, ne baalirirako olubugo n'ekiwu, n'atuula okulaba abantu be nga bonna abeetegereza, kubanga yabeeranga waggulu. Ekyo kye kyayitibwanga ekituuti, era ne kaakano mu lulimi lw'edda bwe kiyitibwa. Ate byabeeranga mu buli kigango kabaka mwe yalabikiranga. Era ebituuti ebyo byakuumibwanga ab'ekika ky'Olugave bokka. Ate byalwawo nnyo okuva ku kabaka oyo eyabigunja okutuusa ku kabaka Mukaabya Muteesa. Naye oyo bwe yamala okufuna entebe ez'ekizungu. Jjuuko oyo yabigunja wa 16 mu luse lwa Kintu. Kyokka ate Mukaabya gwe boogerako ye bambi wa 30 mu luse lwa Kintu. Njagala kuddirayo nga nkutegeeza. Era ebituuti ebyo byakuumibwanga ab'ekika ky'Olugave bokka. Ate byalwawo nnyo okuva ku kabaka oyo eyabigunja n'okutuusa ku kabaka Mukaabya Muteesa. Naye oyo bwe yamala okufuna entebe ez'ekizungu, ebituuti ebyo ne biryoka biddiba, kaakano tebikyaliwo. Naye entebe ey'ekizungu Mukaabya Muteesa gye yasooka okufuna, omuzungu speech oba Abaganda gwe bayita seppiki, ye yagimuwa mu mwaka ogwa 1861. Ate mu kifo ky'abalangira bassekabaka agamba nti ate mu kifo ky'abassekabaka bwe baatuulanga nga tewatuula muntu yenna wabula abakyala be n'abaana be abalangira n'abambejja, abo be baatuulangawo. Bakyala be n'abaana be abalangira n'abambejja bokka nga be bakkirizibwa okutuulawo. Naye si ku ntebe wabula ku kiwu kwokka okwassibwanga entebe. Anti kati omulangira bwe yeegeza okutuula mu ntebe ya kabaka aba ayagala kulya bwa kabaka. Era ayongera n'agamba nti abalangira tubalamusizza bannange. Era abalangira baatuulangako nga bakyali bato, naye bwe baakulanga
nga tebakyatuulako naye abaami be ab'ekitiibwa ennyo n'abaddu be abato abo be baatuulanga ku nkomerero y'ekiwu ate mu bifo ebirala nga kabaka ayagala okutuulayo yayinzanga ye okulagira omuddu we oba omwami we okutuula wansi n'amutuula ku mubiri n'ekyo yakikolanga bulijjo mu buli kutambula olugendo oba nga waliwo omuzannyo gwatunuulira oba engeri endala yonna naye kabaka Muteesa bwe yamala okufuna entebe ezo n'alyoka alagira abaweesi be ne baweesa entebe ez'ebyuma era n'alagira abasese ne babajja entebe nnyingi ez'emiti awo n'alyoka atuuzangako abaami be mu nju bulange ey'olukiiko era entebe ezo baaziteekanga ennyiriri nnyanya olw'omu maaso n'olw'emabega ng'entebe za bulange bwe ziri eyo entuuza y'entebe z'obulange yaterezebwa Muteesa asooka era entebe ezo baaziteekanga ennyiriri nnya olw'omu maaso n'olw'emabega n'eruuyi bwe batyo naye zonna zaaweranga ebyasa 2 kabaka yatuulanga wakati Katikkiro n'addirira n'eruuyi Kimbugwe ye yaddiriranga ab'amasaza ne baddako bw'atyo kabaka Muteesa bwe yalongoosa olukiiko lwe n'aggyamu ebigambo byonna eby'emizizo eby'obulombolombo ebitaali birungi ate kabaka Ssemakookiro ku kiwuye ye yayongerako eddiba ly'empologoma n'ery'empisi Ssemakookiro yalireeta ago ge baabikkanga entebe eyo Namulondo era okutuusa leero gakyaliko ate entebe eyo kabaka teyagituulangako bulijjo wabula nga wabaddewo ekigambo ekikulu nga embaga oba okugaba olutabaalo oba okulamusa olutabaalo nga lubadde lwa kitiibwa nnyo ng'alyoka atuulako ng'eryoka essibwa ku wankaaki w'olubiri nga kabaka agituulako oba ku njuye enkulu eya Kaddulubaale oba okuyimirirako obuyimirizi ku yo. Kaddulubaale oyo ye mukyala wa kabaka omukulu gwe muyitanga First Lady. Ate ku ddiba ly'engooko kwe kwavanga enkoba ezaateekebwanga mu ngatto z'abassekabaka ze baanaanikanga mu bigere byabwe era ne mu z'abambejja abakulu ab'ebitiibwa era abaafuganga bannaabwe n'okutuusa leero we bali bangi abakyanaanika engatto ezo ez'enkoba z'engo. Era kwatamu awo mu kutambira engatto ezo ze ziyitibwa engatto z'ebibya. Era ne Namasole nnyina kabaka yanaanikanga zango ne kaakano bwe kiri naye omulangira obulangira era n'abaami ab'amasaza n'abakungu nga kyamuziza okunaanika engatto ezirimu enkoba z'engo. Tukyatambira ate ekifo kya kabaka w'atuula nga kiyitibwa Busiro era ensonga eyayisa kabaka wabeera nti Busiro yeeno. Tembo bwe yali obwakabaka n'akuba ekibuga ku lusozi Busiro ate munda w'olubiri mwe mwali akasozi ako Busiro nga katonotono era kalungi okwo kabaka kwe yalabikiranga buli lunaku awo buli abaavanga eri kabaka bwe baasanganga bannaabwe mu kkubo ne bababuuza nti kabaka mumulabye nga baddamu nti ye tumaze okumulaba era alabikidde wali ku kasozi Busiro. Okwo kwe kwava erinnya ly'ekifo kya kabaka mwatuula okuyitibwa Busiro era nga n'essaza bassekabaka mwe baziikibwa liyitibwa Busiro ate nga n'awabeera amalalo g'abassekabaka wennyini wayitibwa Masiro era n'okutuusa leero ebigambo ebyo bikyaliwo so nga kabaka yennyini tayitibwa Busiro wabula ebifo bye. Naye omuntu bw'abeera ng'agenda ewa kabaka okukiika agamba nti ŋŋenda Busiro kukiika ebyo na leero bwe biri. Ate ebintu bya kabaka byonna ebibeera waali ng'emmere n'omwenge n'ebyambalo era na buli kintu kyonna na buli bintu byonna ebikulu biyitibwa makula. Kabaka bw'abeera ng'alya bagamba nti embuga eriya makula tutambula oba nti ebibbo bikyaliyo oba nti tugobye omutambizi kwata mu katono tugobye
omanyi munnange omukwano gw'ennyanja gukyalagana gwetisse naye nga bwe tugobye mu lulimi olulunnyanja okutuuka kwe kugoba oluusi tukuyita kutumbula titutumbudde kakati kasooke ntambire wano tambira abantu ebintu bya kabaka byonna ate ebintu bya kabaka byonna ebibeera waali ng'emmere n'omwenge n'ebyambalo era buli bintu byonna ebikulu biyitibwa makula abeera ng'alya bagamba nti embuga eriyo amakula oba nti ebibbo bikyaliyo mu mbuga eriyo ebibbo kabaka alya naye ekigambo ekyo nti amakula kwe kwawula ebintu bya kabaka n'ebyabakungu naye omukungu ng'abadde alya bayogera kimu nti embuga eriyo omwami oba nti oba bagamba nti embuga eriyo ebibbo awo nga bategeeza omwami alya naye kabaka Ssuuna owookubiri oyo yayagala ennyo Katikkiro we Kayiira n'amutuuma erinnya nti we Kamalabyonna kabaka w'ebweru era olw'ensonga eyo ebintu bye kye byavanga bikyusibwa amannya ne biyitibwa nga ebya kabaka yennannyini ne leero nga ebya kabaka yennyini ne leero kati kabaka bw'aba alya tugamba nti kabaka ali mu bibbo togamba nti kabaka alya wabula aba mu bibbo kubanga tujjukira n'okujjukira ku mulembe omuteeso ogw'olubereberye omumbejja Nkinzi Damali Nkinzi yali wasimbo nnyo nga tewa lulembe ate yali lubuga we ate nga lubuga we kati ng'akwata mpola ebintu yalina nnyo n'ekyejo kingi ng'alina n'ekyejo kingi n'abuuliranga ggwe kati lumu yatuukanga ewa kabaka nga baategese dda ebibbo kabaka namugamba mwanyinaze temumuzibira ku mulyango ayingira ajja atuule wanaalye n'agamba Ssaabasajja Yesu n'alinnya mu bibbo erinnya n'alinnya ate awo wewaava balubuga ba kabaka bonna okwongerwako n'alinnya era ng'erinnya eryo n'alinnya terinnabaawo ne bakabaka ab'emabega eri baalina balubuga baabwe kati nabo abajjanga babasikira ne baboogerako lubuga n'alinnya kati ate era ekino nakyo twagala tukibasomese kuba tuli mu kitambiro eky'ebyafaayo ekyobuwangwa n'ennono ekyaffe si kya ddiini kino kya buwangwa n'ennono manya tegeera by'otomanya ebyebuziba omukopi abeera na lubuga naye kabaka abeera ne n'alinnya naye atwongerako ekigambo omukereke kyakugambye tumuyita n'alinnya lubuga okumwawula ku w'omukopi era kabaka bw'aba ayogera ku n'alinnya oyo ng'ayogera oba alina kyamwetaaza oba ng'amwanjulira abantu agamba kimu nti ono bwe twajja kubanga bwe bajja bonna okulya obwakabaka amuyita ono bwe twajja omwana azaalibwa n'alinnya lubuga oba azaalibwa bannaalinnya bonna balubuga b'amasiro oba ab'abassekabaka bali ku masiro ogwo abaana abo be bayita bassewava tebayitibwa basaava kati ate saava azaalibwa mu mbejja naye nga si n'alinnya lubuga kituufu kati nze ndi saava si ssewava okono kwe kutambira okw'olwaleero mwebale okutugoberera kakati katwesuumuse ng'omumpi akkirira emasiira ate tunaddiŋŋana